kiki bantu boogera bingi ebyali mu State House nti Pulezidenti n'akugamba gwe toyogera ne bakugaana lwaki? Omanyi abavubuka bangi bano balina ebintu baagala. Omanyi buli ayagala okuvaayo oba yagwa olinga ayagala kuvaayo afuba kwogera ku Bebe Cool. Jasooka baga nti teri kibeera mu State House ne batakirekodinga. Ekyokubiri, ebyo ebintu byali official, mwalimu abantu nga 6. Ekyokusatu, task force meeting eyo yali mu category z'abantu 2 kye bayita formal ne informal. Formal task force ya secretariat. Informal be bafa abanoonyeza muzeeyi akalulu. Chairman wa party Alhaji Kigongo yasaba Pulezidenti nga yakayingira naga nti abadde asaba asooke ayogere nabo abafomo. Pulezidenti asooka addressing abafomo, then oluvannyuma atuyite ffe abali informal tukole ki tujje. Pulezidenti n'amugamba nti nedda kansooke mpe preamble y'emboozi eno esooka kungulu, introduction, then asooka atute ffe tugende, then adiringe ne bali. Pulezidenti n'awa preamble ye, bw'amala preamble ye bulungi n'alyoka asituka. Bw'asituka n'enkira nti agenze olwatusiibuudde kuba bwe yamala preamble actually yagamba mwebale nnyo batabani bange bakwano bange bazze okundaba, n'agamba babawe transport baddeyo olwo nga tugambe tukole ki tufulume tuveewo. Kati nempanika omukono nga nkitegedde nti kasita afuluma tetujja kufuna space eyogera naye ate obudde talina ennaku zino ezisigadde. N'agamba bwe nawanika omukono naga Bebe not now, gwe tetujja kumaliriza kati kasita otandika tetujja kumala kati. Ngamba kale. Then Kathy n'awanika n'agamba nfudde mu banyankole tetugaana baana ba buwala bwe bakusaba ekintu okikkiriza. N'amala eddakiika 5 nga nnyonnyola ekintu ekyo ekyokuba nti mu culture yaabwe ya western tebagaana baana ba buwala. Kathy n'ayogera, full figure n'awanika naye ne bamuleka. Kati muzeeyi yagenda okulaba nga bonna boogera ne basimba line ku microphone n'abaleka ne boogera. Naye kati omuntu nganze bwe mmanyi ekyo ntegeera kwambadde ne President for more than 18 years. I can read. So bwe yamaliriza informal eyo bwe yagireka nze saasi tukagenda ku microphone kuba yali ategedde kyenjagala okwogera n'ensirika. Kati bw'abamala ijjukira yatusiibuudde dda naye abayimbi oba bana kategori eno era sinenya luusi abantu bwe babeera nga baneminga abayimbi okuba nti babega because some of them are very useless people for sure. Agamba babwene transport on the microphone n'atandika meeting ye ne task force eri official ne batandika omukulu Uhuru n'atandika okwogera.